kati otafiire tujjawo ekya Geno ne tumutunulira ng'omuntu omukulu bw'aba ayogera ku Geno Muhoozi kuba bwe tugenda mu titles bonna balina title y'emu bombi ba Geno kaakati Geno ne Geno tosobola kugamba Geno munno n'omugale kye wakikoze bubi mutuula butuuzi ne muteesa ng'abantu abakulu kaakati bw'olaba otafiire ayinza okuba alina kyalaba nga Geno Muhoozi akikola n'amugamba ngo omwana ate ne Geno Muhoozi naye alina kyasobola okwogera nga Geno ndi Geno kubanga right now Geno Muhoozi yo ome commander kubanga tolina bwogerageranya myaka gya Geno Muhoozi yes ne Geno Tafiire Geno Tafiire muzadde kati abantu balina bye boogera nga tebamanyi nti lwaki Geno Tafiire yayogedde kino lwaki kyavuddeyo ne Muhoozi ayinza okubaako kyayogera ate ye n'akyogera nga Geno nze nandirowoozezza nti bwe tuba twagala eggwanga lyaffe okugenda mu maaso tuleke abasaanidde omuntu bw'aba asaanidde okugambako ng'olaba akusinga n'akugamba tereeza butereeza Pulezidenti Museveni ne banne bagenda kubeera ku opposition bino bikyuka bukyuse ne bikola bitya ne bikola bwe biti so nze ndowooza kyetwogeddeko ekya Geno alina okukola ng'omuntu omukulu naye bw'aba akikola mu bukyamu yandibadde asobola okuyita Geno Muhoozi ne batuula nga ba Geno kubanga nze sisuubira nti Geno Kayindo Tafiire asobola okuyita Geno Muhoozi nti njagala tumiitinge n'agaana Geno Owerweru tagenda kugobebwa agenda kuwummula kubenga emyaka gye we gikomye tagobwa wabula agenda kuwummuzibwa tweyanzizza nnyo tweyanzeege wonna w'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja tuzze nate olunaku olwaleero tuwayeemuko ku mboozi olunaku olwaleero nga bulijjo ne wiiki eno ndi ne omuweereza wa Katonda omusumba John Ndagize kyokka ng'ate era musajja mugoberezi wa byabufuzi era ng'ava mu kibiina kya PLU tuzze tubeko n'ensonga ze twogera ku ebyo ebitambudde ewiiki eno bye tugenda okuba nga tuwayaamuko tubitunuulire naddala delegation yavudde mu European Union eyazze wano eno naddala yabadde ku kitebe kya NUP side awo era ne basinkana President wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga nyingi ezatunuuliddwa tugenda kutunuulira ensonga za Peter Elweru okuwummuzibwa tugenda kuba tutunuulira side awo kyokka ate era n'abantu kuba nti nno balaga nti oba buli awo waliwo obutakkaanya wakati wa CDF Geno Muhoozi n'omukulu Geno Tafiire ze zimu kwezi ensonga n'endala ko n'ez'obuweereza ze tugenda okutunuulira olunaku olwaleero soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo musumba nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okusanga era nkwebaza olw'emirimu emirungi gy'okolera eggwanga essebo ate era n'abatulaba abatugoberera nabo mbeebaliza ddala amiina amannya nga bw'ogagambye omusumba John Ndagize PLU coordinator Kajansi Town Council Entebbe Sub District naye ekirungi ati tukkirizibwa okukola Uganda yonna as long as waliwo omuntu nga anyigirizibwa oba nga bayitamu ekintu kyonna kyendaba nti kikosa abantu nga bulijjo tusooka nitwebaza Katonda kitaffe omulungi tukwebaza ku lw'olunaku olwaleero era nga tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe Uganda nga tusaba omukono gw'okwongera okutukuuma okututangira obutabanguko n'okuyiwa omusaayi ate era n'abantu okulwala endwadde abali mu malwaliro abali mu makomera taata osumulule balabe ekisa kyo nga nabo beeyagalira mu ggwanga lye wabateekamu era lye wabawa Mukama nsaba omukono gw'omubi gulemwe kulaba mu kisa teri muntu asanyuka ng'asibiddwa emikono n'amagulu oba ng'ali mu kkomera teri muntu asanyuka nga mulwadde Mukama bawonye ate babeere n'eddembe mu maka gaabwe ne famire zaabwe era twongera okusabira abakulembeze baffe bonna mu biti ebyenjawulo oyongera okubawa amagezi okumanya n'okutegeera n'engeri y'okukolamu emirimu gyabwe gye wabawa egy'okufuga tukikusabye nga tuyita mu Kristo era naffe leero Mukama bye tuteesa gwaba ateesa ate era n'ababiwuliriza bajjemu ekyomugaso esobola okubatwala mu maaso amiina nyongedde okulamusa abatugoberera mwebale mukola omulimu munene ddala okubanga mutugoberera
ate era nammwe ne mubaako bye muyiga ne mugattako ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. Essebo. Amina Musumba. Musumba, ekibuuzo kyange ekisooka obutakkaanya obwa General Muhoozi ne General Otafiire buvaawa? Abantu balowooza nti waliwo obutakkaanya okusinziira ku byogerwa ku mutimbagano n'awalala n'abamu bannabyabufuzi ku radio bawulira. Lwaki abantu balowooza nti waliwo obutakkaanya wakati wa CDF, General Muhoozi ne General Otafiire? Bwe njagala tutandikira awo. Nze nja kulowooza tekijja kuba butakkaanya. General Otafiire muntu mukulu. Omuntu omukulu yenna edda bwe twabeeranga mu byalo ng'omuntu omukulu wasanga omwana ng'akola ensobi ng'amukuba kibooko, ekyo tebakikola. Era omwana n'addayo n'atya n'okugamba abazadde be nti bankubye, kuba yabanga amanyi kye bamukubidde kituufu. Ye muntu omukulu. Kati Otafiire tujjawo ekya Geno ne tumutunulira ng'omuntu omukulu bw'aba ayogera ku General Muhoozi. Kuba bwe tugenda mu titles bonna balina title y'emu. Bombi ba Geno. Kaakati Geno ne Geno tosobola kugamba Geno munno n'omugale kye wakikoze bubi. Mutuula butuuzi ne muteesa ng'abantu abakulu. Kaakati bw'olaba Otafiire ayinza okuba alina kyalaba nga General Muhoozi akikola n'amugamba ngo omwana. Nze ndowooza si butakkaanya. Ate ne General Muhoozi naye alina kyasobola okwogera nga Geno. Ndi Geno kubanga right now General Muhoozi ye Army Commander, CDF yatwala amagye gonna. Era ne Kayindo Otafiire bw'aba akyali mujaasi ali wansi we oli aba mukama we. Si we kifaanana? Bwe kifaanana bwe kiri. Kaakati kyenva nkugamba nti bw'aba mukama we kati General Otafiire ateekwa kumugamba ng'agamba omwana. Kansuubire nti sikyogedde bubi kubanga tolina bwogerageranya myaka gya General Muhoozi ne General Otafiire. Kuba General Otafiire muzadde. Kati abantu amu balina bye boogera nga tebamanyi nti lwaki General Otafiire yayogedde kino, lwaki kyavuddeyo. Ne Muhoozi ayinza okubaako kyayogera ate ye n'akyogera nga Geno. Nze nandirowoozezza nti bwe tuba twagala eggwanga lyaffe okugenda mu maaso, tuleke abasaanidde, omuntu bw'aba asaanidde okugambako ng'olaba akusinga n'akugamba tereeza butereeza. Omanyi olaba President Museveni lwaki mu nsi yonna nze nsuubira nti opposition ya Uganda yesinga okwegiriisa mu nsi yaayo okusinga ensi endala. Opposition ya Uganda yesinga okwegiriisa okusinga mu nsi endala. Mu nsi endala. Kati ye President abaleka ne boogera bye baagala najjamu ebyomugaso. Naye bagamba nti bayisibwa bubi kukwatibwa ne abantu bagoberera ngero z'Abaganda ezedda. Bayiza wenze njogerako ku Baganda kubanga wenkulidde, wenzaaliddwa, wemmanyi. N'ensi endala zirina engero zaazo. Naye bwe bagamba nti babayisa bubi, bakugamba nti eyakukyaye bw'awerekera akubanja. Singa nkukyawa ate akubanja n'aŋŋamba nti mperekera, osuubirawo ki? Toba mujja we. Bagamba mujja w'omuntu. Edda bazadde baffe baawasanga abakazi ne bateeka mu nnyumba emu. Abakazi abo nga bakkaanya nakati gye bali eyo nga bakkaanya bulungi. Naye ku ssaawa zino era olugero olwo lukugamba kizibu nnyo omujja w'omuntu okumugamba nti onyumye. Kati kitegeeza nti opposition ekigikuumira mu bukulembeze bwayo erina okubeera ng'etwala mu maaso omulimu gw'aba opposition okwopozinga ebigenda mu maaso. Singa evaayo negamba bannange General Muhoozi atufuze bulungi, Museveni atufuze bulungi, ate lwaki weeri? Kitegeeza batalinaawo mulamwa. Okimanyi bulungi nti bwe tugenda mu Bayibuli Katonda okugezesa Yobu nti amwagala nnyo yamusindikira Sitaani. Mu Yobu 2 kyowulira nga bagamba mbu abaana ba Katonda bwe bagenda okukuŋŋaana ne Sitaani n'ajjiramu. Ne Bayibuli etugamba nti Sitaani olwatuuka nga Katonda ayisa abaana be, Katonda yamulabirawo era n'amubuuza oyagala ki sikuyise
namugamba nti nva kuddingana mu nsi yo. Katonda n'amubuuza nti olabyeko ku muddu wange Yubu nga boogera ojaba olabyeko gwe nga tetunagenda wala totera kuwulira nti aba opposition ebiseera ebimu ekiro batambula ne bagenda mu state waliwo abawulirwa temubyogera wano abana balina amamotoka ag'ebbeeyi emmotoka ya Kyagulanyi bameka abagirina ate eri bullet proof nsi meka ezikukkiriza gwe omuntu private okutambulira mu bullet proof car kakati kino okuyigiriza kakati ne Katonda bwe yamanya nti sitaani ono n'amugamba nze njagala mpiseeyise mu bantu bo yoyo goyita mukwano gwo mumpeemu gwegamba Katonda teyalina maanyi gatta sitaani oyo kuvaawo yagalina bulungi nnyo even now nekatera akyagalina kakati sitaani n'agenda n'akwata mu Yubo ga Katonda agamba kandabe Yubo ogamba nti onjagala nnyo kandabe kakati opposition okubaawo president yenna nga anaafuga bulungi opposition erina okubaawo ensonga lwaki babeera ne lead of opposition ne bamuwa buli kimu Ssenyonyi gwe bakuyimiriza ku kkubo naye ye tebamuyimiriza ayitawo buki ayitawo buyisi ate ng'avuma alwanagana ne gavumenti erimu wano mukoze bwe wano mukoze bubi kakati ze kyengamba ku ekyo bwe bagamba nti bababonyabonya eyo yonna tebiriiwo gavumenti naba wano olugero lwe nali wano nti omusajja omu yalina abakozi babiri omu n'amutuuma ŋŋaanye omulala nzikiriza kati gavumenti esobola okuba nti ereka opposition nebakwata nebata abalala nebasiba abakoze ensobi ennene kubanga omulimu gwa gavumenti nga bwe twayogera gwa kukuuma ggwanga lyonna abantu ne amagye gakuuma ensalo poliisi neekuuma abantu n'ebintu byabwe prison nebatereka kati bw'okola mbo misbehavinga nga gavumenti eragira mu mutwaleko mu prison aterekebwe kati tulina bw'ojja kijjawo kubanga ne Kyagulanyi bw'anaagenda mu ntebe kati oba Mau oba Besigye kitegeeza nti President Museveni ne banne bagenda kubeera ku opposition bino bikyuka bukyuse ne bikola bitya ne bikola bwe biti so nze ndowooza kyetwogeddeko ekya Geno alina okukola ng'omuntu omukulu naye bw'aba akikola mu bukyamu yandibadde asobola okuyita Geno Muhoozi ne batuulanga ba Geno kubanga nze sisuubira nti Geno Kayindo tafiire asobola okuyita Geno Muhoozi nti njagala tumiitinge n'agaana tasobola kakati balina ebintu bye bandibadde bamalira eyo ne babimala ne bitalabika mu ggwanga nti balwanagana ate nga nze sirowooza nti balwanagana then ekyoposition ogamba nti bagamba babakuba bakola batya kwagala butayagala bannange tulina okumanya nti waliwo abantu abakola ekintu nga ye ekigenda okuvaamu akimanyi fe Bayibuli etugamba nti omugezi alaba awali akabi n'addukawo naye omusirusiru akola atya asigala ku mulembe gw'obote bwe twali ewaffe eyo ebiseera ebyo byenzijukira nali mu Gomba awo mu 82 83 nga ndi mwana muto nnyo eza myaka nga bwe mba nalina mingi nalina emyaka nga 7 oba 8 naye ekimotoka ky'amagye bwe kyayitangawo bwekiti waliwo pikipiki zino sport bwe yayitanga ku kyalo buli omu ngadduka ne yeekweka ng'olwo bamanya nti ekirole kyekijja kirole bwe kyajjanga piki yesooka lole n'eryoka ekola ki n'eryoka eyitawo ne bwe zaabanga nti nga bazigoba ne baziddusa gwe baasanga nga ye yamanyanga kati bo baddukanga bukyali kati ku ssaawa zino abantu bamanya nti wajja kubaawo olutalo ne bagendawo entalo bazimanyiira n'emundu bazimanyiira kitegeeza bakiyingiramu nga bamanya ekinaavaamu okitegeera poliisi neekugamba wano tugaddewo tojja gwe n'ogamba nja kujja kati oba osuubira ki era bagamba nti omulalu bw'abeera waggulu mu miyembe ng'oyagala muyembe omukuba jjinja aveeyo kati ow'emmundu bw'omukuba ejjinja yakkuba eki okitegeera kyekugamba okitegeera bulungi kitegeeza ti bw'olaba ow'emmundu n'omukuba ejjinja oba onoonya jjinja lye lyayina kubanga ye tajja kukwata mmundu agiteeka eri
alonda amayinja ajja kuba tali professional tetuwagira kukuba neffe kye tugamba abantu nti weewale kubanga bw'obanga okukukwata ne bakusiba kitegeeza nti bw'olumba poliisi oli mu kusika komera gy'olijja kujja bw'olumba amagye oli mu kusika kibooko so kati kitegeeza nti gwe omugezi bw'olaba akabi ddukawo kati yo opposition yo ate omulimu gwayo kubanga ne mu parliament bagiwa entebe ne babawa ne leader wa opposition leader waabwe kati ennaku zino wadde babirwanira yali Mpuuga si bwe kiri nali ebitaano simanyi oba yabirya naye kati waba abimuwa yandibikoledde ki omanyi omuntu bw'omuteeka mu position abantu beerabira nti position erina ebigenderwako enkuba tetutuyinze so kitegeeza ki nti bwe balonda Ssenyonyi ne bamuteeka awo baba balina kye bamututte era by'omuleke afune ebintu bye naye nga opposition ekola ebintu bingi ebikulirako gavumenti nti wali bakoze bubi gavumenti nedduka neetereeza ne Katonda bw'atyo bwe yaleka Sitaani n'akwata mu Yubu n'alyoka akakasa nti ddala Yubu musajja wange yes kale ebyo nga tubitadde ku mabbali waliwo ensonga ya General Peter Edweru gye buvuddeko kemagako kaawo General Muhoozi tumanyi ensonga zijja kuki olwo kye bayita okuyisaamu eggaali n'amuyisaamuko eggaali ng'agiyisa mu Peter Edweru so ne bibeerawo abantu ne babivaako tubadde tuli awo ne balaga nti ab'amagye mu maaso awo mu myezi egiddako awo nga2-3 bagenda kuba bawummuzibwa era mwaga amanya agafulumya abamu abasuubirwa okubeera nga bagenda kuwummuzibwa ye Peter Edweru kati abantu ne boogera kati bannange kati Jeno kakati ate kati lwaki Jeno Edweru awummuzibwa mu budde buno nga wabadde obutakkaanya awona biki byonna kyemmanyi nze mu muntu yonna abakolera gavumenti tulina emyaka gye tuyita egya retirement omuntu alina emyaka gy'akola n'atuuka mu retirement ensonga lwaki okuwummuzibwa twawula okuwummuza n'okugobebwa Jeno Edweru tagenda kugobebwa agenda kuwummula kubenga emyaka gye we gikomye tagobwa wabula agenda kuwummuzibwa ate bwe tugamba kuwummuzibwa babanga bamufosinze okuwummuzibwa naye kino kiri automatic ku mirimu gye tukoleyo waliwo kye bayita first leave first leave eyo kakati mu mateeka ogenda mu luwummulo lw'obukake kati mu mateeka omuntu buli mwaka yandibadde afuna omwezi mulamba ogw'okuwummula bwe tutuuka mu myaka 40+ tuwummula ennaku 40 abali mu myaka emito bawummula emyaka 3 emyezi ennaku 3 gwe mwezi mulamba bw'oweza 4 bakongeramu ennaku 10 ne ziba ennaku 40 kati mulimu abantu liivu yaabwe bw'etuuka nga tebayagala genda bo basigalawo agamba bwenvaawo bino ne bijira kakati bajja kukaka okugenda by force mu luwummula eyo ye first leave bagala naye gwe genda owummuleku olabe ku famire yo ate olifuleshinge oddemu bujja abamu abatayagala oluusi ku mulimu okwo ng'ogyeko omusaala gw'abaafuna oluusi n'obuntu balondererayoko mu ofiisi awo abaali kati ng'alaba singa awummuzibwa omwezi mulamba ajja kusanga abalala babayina emitegotego ng'alina byeyatega bagenda bigwamu naye ng'ate teeka kikuyigiriza okukola emirimu obulungi teno ofiisi siiyo si yakika si bintu byakika bya famire nti gwolina okubeerawo nze waliwo n'omwe yaŋŋamba kubanga eri abamuoli nga alina woofiisi nga n'ebisumuluzo bya woofiisi eyo atambula nabyo ga nti okumanya nti woofiisi wadde eba nsigire busigizi n'emirimu n'ebisumuluzo byayo toteekeddwa okutambula nabyo tolina kutambula nabyo abamu bakikola on a security wise obukuumi okwekuuma si buli muntu nti alina okuyingira mu ofiisi yo naye era
olina okuba n'omuntu omutuufu gwolekera ofisi yo kubanga mutuufu tutambulira mu bantu abakyamu omuntu asobola okuba ng'akuuma ebyama by'abantu mulimu office nga mubeeramu ebyama by'abantu nga singa omala galeka omulyango nga muggule oli ajja kujja akola ekikyamu so ekyo kyanjawulo ne wabeerawo endala nga public office gwe ne bw'ova ku kompyuta omulala ajja n'agituulako kati yo toli supposed kugiggalawo kiringa poliisi terina kuggalawo luggi lwa office mbuwawe okujjako mu records omuntu ali mu records mwe batereka fayiro mulala neno office nze bwenjisitukamu neŋŋenda walina okutuulamu omulala kubanga agenda kwandolinga abanajja n'eddwaliro kyekimu dokita tasobola kusiba office ye mu ddwaliro kitegeeza bw'avaawo waliwo omulala alina okukola ki kati abantu balina okuyiga ebintu ebiri bwe bityo n'ebitali bwe bityo omuntu okutambula n'ebisumuluzo bya office kisinzira office kigyakolamu then bwe tulaba retirement gye tubadde twogerako eya Geno Olweru Lweru Peter ennaku zino baga nti omusajja bamutwalaganyaawo oyogedde bulungi nti abasirikale bangi bagenda kuwummula ate si bo bokka ebitongole abantu bali mu kuwummula emyaka gyabwe egiggwako abaana nabo batandika okukola abalala so akati Olweru waliwo chances zibeera bwe ziti bw'aba abadde apafominga bulungi wekisobola omuafectingira nga takwataganye na bakama bwe kubanga mulina okujjukira nti Geno is a CDF bw'akutuma n'ogaana oba n'okola kyatakutumye buno bukuumi bwa ggwanga kati bwe nkutuma n'otakola kyenkutumye kitegeeza nteeka okugamba ekyo wakikoze bubi Katonda bwe yatuma Yona namugamba nti genda etalusisi ye yagenda Nineve Katonda n'agamba kakati gwe nkyakwagala oli mulungi ennyanja n'agitabangula Bayibuli etugamba mbu abamu abasuubuzi ne bafiirwa ebyabwe ku lw'omuntu omu ow'emputtu bwe baafa naye ye teyafa n'amuterawo ekyennyanja ne kimumira ne kimukomyawo ku lukalu ekimuwandula kootegeere bwe ndiba nkutumye olulala olikola kye nakoze eki kyennakutumye kati oyinza okwekanga nga wakati w'Olweru ne Geno wayinza okuba waliwo obutakkaanya nga teyagoberera komandi za mukama we kati waba tazigoberedde mukama we ateeka omugambako kakati bwe tutuuka mu retirement ng'obadde togoberera bulungi instructions z'abakama abo omuntu bw'alitayalinga ng'akyasobola naye ng'emyaka gikugamba nti kuba mu mateeka tulina be tuyita ba external audit abajja ne bakebera lwaki Pastor Ndagize yatuuka mu retirement lwaki tagenda lwaki Mayanja yatuuka mu retirement lwaki tagenda yatuuka dda naye atalemedde mu office alemedde mu lwayi kakati okukijjawo oyina okugenda kati ekitongole kyokolera bwe kiba kirungi ng'okola bulungi bakuwa kye tuyita contract basobola okugamba tukuwaddeyo ya mwaka gumu n'okola naye nga tokyalinga bwe wali nga tokyali wali nga tokyali mu benefits wali ofuna allowances oba tokyazifuna nga bwe wazifunanga eyiza basobola okuwaako endala nga nnyingi oba ne bazisalira ddala ne bakuwa buwi musaala nga bw'oyinza okukola n'enkuwa emitendera egimu ovaako ku peroolo nga bwebadde bagikyusa nti kubanga gw'oli ku contract oli magye mapangisi so waliwo byentera okulaba mu firimu awo ne bagamba nti kati olutalo lwe Vietnam luganye naye waliwo Geno eyawummula alina tactics tumuleete ne balumuyita nga masinale omujaasi yenna ne bw'aba awummudde asigala mujaasi era balina conditions ze bamuwa twe tukwetaaga tujja kuyita kati n'agenda ku kye tuyita pension omukozi wa government kati kivudde mu bujaasi afuuse mukozi wa government abeera ne kye bayita pension bw'abadde bakuwa waliwo percentage y'omusala gw'obadde ofuna kati ne baddira percentage eyo ne bagifuula pension buli mwezi ogera n'ojjayo akasente ako ku akawunti yo n'osigala waka kulya ku pension be bwe bowulira nti abo bapensiona abali abasomesa abali abasawo ba gavumenti abali abaki kakati naye bw'abeera wali abeerawo naye nga bwe bamwetaaze bamukola ki basobola omuyita so nze nsuubira tekigenda mu bubi lwa nsonga nti Geno singa yali amugoba yandibadde yagenda dda naye kati atuuse mu retirement ye
akkiriza agende. Yes. Mu bufunze ekyo tekiri mu bad energy, ekyo bad energy. Bayiza webale nnyo nti nze jagamba abatulaba tekirimu interest za General nti agende. Kino kiri mu myaka bw'obanga emyaka gye gituuse abadde ayina okugenda. Yes. Okay. Kale, so ensonga bwezityo, ensonga ya General Edweru ne General Tafiire bwezityo Musumba bagezaako okuzinyonnyola. Musumba, ensonga y'Abanyarwanda eno eyongedde okubeera nga abantu bagitunulira mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo ensonga gye tugenda okutunuulira wakati wa Kayitana ne Honorable Mbidde. Balina enjiri gye batambula nga balaga nti oba oli awo gavumenti eno Abanyarwanda bakoze bubi nnyo, tebaagaliza bamiddwa emirimu mu gavumenti eno, tebafuna benefits ze balifunye mu gavumenti eno. Nga tugenda okutunuulira mbadde nsaba osikola ku background y'Abanyarwanda. Background yaabwe bajja batya mu Uganda wano, babaddewo batya okuva eddala emabegako awo bwe tumaliriza tujje ku nsonga eno gye nnyonnyoddeko. Neyanziza ekyo kirungi nnyo. Abanyarwanda waliwo abajja ku lw'olutalo. Okimanyi nti buli nsi yonna bw'ebeeramu olutalo abeesobola bafuluma. Yes. Kati lwabeera abateesobola ne bafuluma nga batambuza ebigere. Abo ebiseera ebisinga bagenda ku neighborhood countries, ku nsi eziriraanyeewo. Kati nga bwe tulaba e Congo, tulaba bayingira emabegako abadde bayingira nga bajja mu Uganda. Yes. Then abalala abeesobola balinnya nnyonyi. Asobola okutambula wano n'asomoka wali ku border n'agenda e Kenya ye n'alinnya ennyonyi n'omusanga mu America n'omusanga awalala. Kati bwe batuuka mu nsi ziri babateeka mu refugees. Ne bagenda mu camp ze tuyita camp. Uganda erina camp nnyingi, erina Nyakivaala, erina simanya ludda wa nnyingi ze sijja kumenya nnyo ezibeeramu abantu bwe batyo. Kakati waliwo abajja bwe batyo, waliwo abajja be twayogerako luli abajja mu 1909 mwenda. Kati okutandika 1909 abamu bajjanga kupakasa. Ngera boolaba abantu bwe bava wano ne bagenda e Sudan okupakasa. Okimanyi mu 94 oluvannyuma lw'olutalo lwa 94 eri Abaganda wano abamu bamanyi bulungi bagenda e Rwanda okupakasa. Eri abaana abali shapa bamanyi business. Nto ensi bw'eva mu lutalo waliyo emirimu. Kaakati nabali bo ate tebajjanga lwa lutalo. Bagambanga katugende ku Buganda tupakase. Bino byali just like a butter. Abamu bagendanga Rwanda abalala ne bajja eno. Abalala ne bagenda e Congo abalala ne bajja eno. Buli nsi zibeeramu amawanga ag'enjawulo. Kati bano bwe bajja bwe baatuuka eno ne wabanyumira ne basiisira. Ne bagamba tetukyazzeeyo kasigadde eddala wano. Kiki era bibirikale abantu baavanga mu nsi ne bagenda mu nsi endala ne bafuuka bannansi baayo. Nina mukwano gwange bamuta Steven Bakumpe ali Bungereza eyo yangamba yagenda mu 9 ali eyo. Bw'okimanyi nti e Kabaale eriyo Abaganda abagenda yedda tebamanyi na Luganda naye omuwulirira ku linnya naye nga Muganda pure. Era n'abaana ne batuuma amannya ga Baganda naye nga tebamanyi na Luganda. Essoloti gye bali Erango gye bali boogera Lulango lwokka. Kakati bali bwe bajja bwe batyo ne batuuka wano kati baasigala bajja. Omanye omu bw'agenda n'alaba ekirungi addayo n'ayita omulala. Ontegedde kati mpaka mu 26 kati constitution wegambira nti 26 abajja before 26 abo banna Uganda. Abaze after si banna Uganda. Omuntu nga yajja wano katugambe 1927 omanye tejo myaka mingi nnyo nti ye si munna Uganda eyajja mu 1903 kati abasinga ate ne baddamu ne bajja wakati wa 38 mu lutalo olwaliyo. Kakati naye ne beerabira nti bali abajja mu myaka giri bazaala. Bali abajja mu myaka giri baali baleseeyo abaana baabwe ne babaleeta. Ye bwe yatuuka n'alaba awalungi afunye ettaka asobola okulima asobola okusuubula asobola okukola byonna. Ne bagamba nti
kankima abaana bange kati totunuulira ono omwana eyazze tosobola kwawula mwana na muzadde olaba ono mwana we kakati bye tubadde tulwanako nti bano abantu babeera mu comfort zone oba twabeera mu comfort zone nga bwompulira bwenjogera oluganda bwe tugibeeramu ne tubeerawo nga tetulina buzibu kati ebiseera bino we byatuuka ffe tetwamanya what happened gavumenti netandika okugamba nti bwogera okusaba gundi passport nti gweoli munyarwanda ye oli n'agamba mbeera ntya nze otya okukiŋŋamba ti ndi munyarwanda yes ndi naye tokkirizibwa kufuna passport kati ekirala ekyaleeta obuzibu abantu kyenjagala mutegeere kyemutajja kunenyeza bantu bwe baatuukanga mu internal affair ne babamma abamu ku bakozi ba internal affair nga babagamba nti kankujjulize toli munyankole oba oli mufumbira awo nga bagimuwa kati bwe batuuse kati ne batandika n'okuddira abaali bazifunye nga bazibajjako nga baludde nazo kati ne banyiiga ne bagamba nze mbadde njirina ntambudde amawanga oginzijjako ntya ng'ate nagifuna before tanti wagamba oli mufumbira ate kati ogambye oli munyarwanda ye bwe mba munyarwanda kizibu ki kubanga luli baziba mmanga era nga babagoba so nga system kye twali tunenya nti system wano bali bagikola bubi tebaalaga nti mu constitution mu mwaka gw'62 abazungu bwe bajja abanyarwanda mu baali wano era ne bagamba nti buli asangiddwa mu ggwanga lino nga bakola demarcation zonna n'ebirala ziri ze bakola mu 2026 n'abazungu bwe bajja wano ne bakola ebirala mu 62 obwetwaze nga Uganda efuna obwetwaze kati yonna munansi otegedde kati yena muki munansi kakati ne tugamba tate waliwo abanyarwanda abajja kati abajja kati fine bo baeri abo tebalina kubeera bannayuganda katugeze abanyarwanda abajja mu kiseera ky'ekitta bantu babasiba Uganda kubanga kino kya jjejjo wano ekitta bantu 94 ekyo kya jjo abo kati mpunzi badduka abasobola balina abantu abasobola okugenda asobola okugendawo abalala bagenda wano mu embassy Kamocha webali ensonga lwaki tulina embassy ya Rwanda wano kuhandolinga nsonga zo naye kati nze sina kubeera anda embassy eyo nze tenvunaanyizibwako kuba gwe oli waakuno ogenza okwezuula n'okutegeera obulungi ng'oli waakuno ne bazadde bange nga baakuno kati embassy bwejja eba eyamba bali abajja n'okuddayo kakati bano bannaffe b'oyogeddeko abatambula tulina abanyarwanda abajjedde emyaka mingi era bw'ogenda mu Uganda yonna mulimu ekitundu ky'otuukamu ekyo ky'abanyarwanda entebe waliwo bayita mu Kinyarwanda golozera erinnya lya Zzejjo waliwo bayita mu Kitoolo erinnya lya Zzejjo bw'ogenda eyo Namutamba yonna bw'ogyogerako banyarwanda kuva myaka gyadda ne Masaka we bali bayitirivu Masaka almost yonna era abamu nina gwe na meetings ejjo musajja wamaanyi mu ggwanga mukulembeze bwe twadde twogera n'agamba nenze nange okimanyi nti ndi munyarwanda naye nga tosobola nakumanya n'olunyarwanda talumanyi naye nga ye munyarwanda pure so kakati bano bannaffe bwe batambula nze ebintu ebimu badde nzikirizaganya mabegako balina bbiiro abakulemberwa Kayitana awamu ne owekitiibwa Mbidde Honorable Mukasa Mbidde balina bbiiro gye baagala okutwala mu parliament nga bbiiro eyo baagala kujjawo bino bye twogeddeko nti abanyarwanda bafune obwenkanya bano ababaddewo lwaki babamma ebyetaagisa ababamye zi national ID nina kati kesi gye nafunye omwana tamanyi na Luganda tamanyi na Lunyarwanda wadde tamanyi wadde Mbalala ali mu myaka 27 bamuma national ID kakati bwe babitambuza nti bafune emikono kisobole okuzitowa kakati ate bwe batandika president bwe yajja n'agamba nti ensonga z'abanyarwanda kye bayita executive order n'agiwa kuba yabayita mu state nange nalina okugenda n'emirimu ne ginkwata n'abagamba okuva leero ntaddewo executive order babakoleko naye nga tekigamba nti ojja otuuke mu internal affairs ogambe ndi munyarwanda bakuwe oteekwa okuyita mu LC1 LC2 nga ogoberera protocol nga bwetambula ne bakusayiningira nti bakumanya oli mutuuze era wazaalibwawo kakati bano bateekamu ebirala
nti amataka teri muntu atasanga bizibu ku ttaka abantu bonna bakaaba amaziga ku mataka n'ebirala bye boogerako nti abaana tebafuna mirimu njala bategeeza nti ennaku zino bwe bayita awantu nti beetaaga balina omulimu abantu bazza okugenda ng'omutwalo gumu olw'ebbula ly'emirimu bwe bagenda ng'omutwalo gumu ne bajjamu babiri ono bwaddayo ng'agamba nze banyimye omulimu kati ono n'abagamba abakumye kubanga oli kino bwaba Banyankole be bagugaba tebakumye kuba oli Muganda bwaba Baganda be bagugaba tebakumye kuba oli Munyarwanda kati abantu bayingiddemu ekyo ne batamanya kyovula nti ffe tuvaayo tukole ekituufu singa bwe kiri singa gavumenti bwe bagamba nti kati ekulemberwa Pulezidenti Museveni Munyankole yandibale nga buli Munyankole yenna alina omulimu naye si bwe kiri ontegedde kaakati bano bannaffe abagenda nga bagamba abantu era nze mbasaba Pulezidenti yagamba nti musitoopinge okutambula mu bantu bange ffe tuli bakulembeze ku Banyarwanda naye tukoze emirimu mingi ne tutereeza ebintu bingi nga tukwatagana n'abakulembeze bekikwatako era kati kyova olaba nti omwana bw'agenda ne pepa wakawenga mulungi tebamubuuza na bingi bamuwa twalina kye tuyita intermarriages bw'otasomesa muntu to sensitize them abaana abamu baba amapassport kubanga tebakimanya tiwobeera nga maama w'Omuganda oba Munyankole oba Musoga oba Mutoolo oba Mukyoli nga waawano ng'oli entitled okufuna passport tebazifuna kuba yajjuzangako ndi Munyarwanda kakati ne badda aba internal affair ne batagoberera kutunula ekyo kye twayingiriramu ennyo ne batagoberera kutunula nti omwana bwajjuza waliwo wajjuza bakagulawundi ya taata ne maama kakati bwe basomanga wano basoma wa taata wokka bwe bakizuula nti maama yenna musi gundi balekako Omuganda nga tebayamba baana bano kati ffe nga mu patriotic we tuviirayo nti n'omuntu atudde mu ofiisi tali patriotic naliyo kennyini omukyala najjanga Munyarwanda nga yafumbirwa omusajja Munyankole omusajja bwe yamuwasa ye n'agenda mu America ng'omusajja ayagala abaana be omukyala anoonyeza abaana passport omusajja omufumbira aliyo n'abagamba temuli Bannayuganda nga n'abaana amannya ga Kinyankole nze kennyini ne mbiyingiramu ne mubuuza omwana agambye nti taata we Munnayuganda wano Munyankole gwe bw'otunulira feesi y'omukyala olw'okubanga ye Munyarwanda piwa n'abaana bafaanana maama waabwe gonzo togamba mbuno si Bannayuganda ng'ate bakuwadde proof n'osalawo okulaba just ekikula kaakati n'akozesa amaanyi ge bamuwa mu bukyamu ekitali kituufu so bw'obeera mu ofiisi yamaliza n'abawa baamala ne babawa bw'obeera mu ofiisi tekitegeeza nti okozese pawa mu bukyamu kati bano abaana bw'omubuuza maama wo waggwanga ki nti Musoga goberera ekyo omuwe passport taata wo waggwanga ki Munyarwanda oba maama wange Munyarwanda taata kino togoberera ekyo kyo nakyo tuzze tukinoonyereza ne tukigoberera nga abamu tebaafuna ng'ate they was entitled okufuna kati ne beekyawa bwe beekyawa abaana ne bakyawa gavumenti ne bakyawa na buli kimu tosobola kuba nga okola bino ate nkya ne bakusanga mubiri waliwo emitendera gy'olina okuyitamu ne bakukebera ne bagamba nti akwalifying okulaninga restaurant naye kaakati wano tulina chance nti osanga omuntu ng'alina ekikomando alina restaurant alina edduuka ly'engoye alina kiriniki avuga boda the same time omanyi nti waliwo stage za boda ng'omwana avuga boda ng'alinawo ne special ng'avuga boda alina special alina akasaaluuni ate nga byonna yabikola kati kitegeeza nti gavumenti eba ekuteereddewo emirimu yo ekugonzereza mu bulamu okole kyonna ekisoboka okulaba ng'ofuna ku ssente ekisoboka olaba ng'ofuna ku ssente kitegeeza nti kati gwe okukolako kwe kukweyimirira okukola si kubeera employed somewhere okukola ye system gavumenti gyekuteerawo kakati bano bannaffe abatambula nga bagamba Abanyarwanda nze nandibadde mbawa amagezi nti waliwo ebintu bimu bye muli mu kusiga ensigo embi gye mutajja ate kusobola kutereeza gye bujja
nti mulekeraawo okubatambulamu wabula mutuule butuuzi mugambe nti kino gavumenti ekitereezeza tubanje gavumenti kubanga gavumenti bakugamba nti wali oddeko olugero lugamba mbolinye gye gava galinye gye gava kitegeeza nti amazzi gye gatandikira okukulukuta ozibikiddeyo tegakyasobola kutuuka eno kati ne bwe naagenda mu bantu ne mbagamba byonna bye njagala ng'alina okubitereeza simwesembereza simukozeeko kubeera kumpi naye nganya okumuwuliriza nga bwe nabagambye ku Yona ne Katonda nganya okuwuliriza pulezidenti agambye stop kyoyabadde oyagala nkikozeeko gwe n'ogaana n'okanda kugamba bantu kiregeeza tebijja kukola ekigendero mu kino kiba kiki nze ekyo ekibuuzo omusajja omu Elisa yali atambula ne Eliya Eliya agamba Elisa nti naye ng'onnemeddeko nnyo kuba baasomoka emirundi 3 ng'amugamba komawo Elisa n'agamba sijja kuvaawo abaana mu baana bino bamugamba oyo agenda kufa n'atabiwuliriza naye end of the day bwe yamulaba amulemeddeko n'amugamba kiki ky'oyagala nkukolere onviire n'amugamba nti ku bintu bibiri by'oyina bagiyise emigabo talanta gift oba ekitone ky'oyina nze ku ebitone ebibiri by'oyina by'obompa nga tonnabagenda Eliya n'amugamba ky'osabye kizibu nnyo kakati ekibuuzo ekyo abantu bano ekigenderwa kyabwe nange sikitegeera bayinza okuba nga balina ebigenderwa byabwe byesimanyi kubanga bwogera n'ogamba abantu ti gavumenti tekwagala mulaba kiri bwe kiti abaana babamu emirimu abaana bakola ki abanyarwanda tulowooza ti mu Uganda kati tuli miliyoni 14 n'okusoba Uganda yonna erimu miliyoni 5 mu something bwe ziba 5 mu something tuyinza okubala nti abatuuse okukola bayinza okubala like 30 million plus abakola ng'oggyeko abaana n'ebiki oba 40 kitegeeza nti bonna gwolooza nti baabanyarwanda bonna banaafuna emirimu wabula tulina kubenkalejinga abasobola okwetandikirawo beekozese abalunda bwe gaba nga amataka by'ebizibu tulabe engeri gye babeefuna obwenkanya nga waliwo emisango egize tuyingire mu justice erekerawo okukola nga balya ssente ekole ng'eyamba abantu nabo babeere n'omutima gw'eggwanga lw'ensonga lwaki wendi okiraba era nze nja kutegeeza abanyarwanda abaliyo nti bwe mulina ebizibu ng'olaba kikwasa gavumenti kugaa nti gavumenti yekikola tutuukirire ffe abamu tuliredde okuwa amagezi wekisobodde kye tutasobodde kuba ne kooti erina weetuuka nayo negamba nti ekyo kitulemye nekusindika ku high court so bwekigaana era tujja kulaba kye tukikola naye tuleme kugamba nti gavumenti tetwagala ka ombuuza nti abanyarwanda abo nkyegedde ekisembayo bakagula wuni njikuwadde bano abajja bwe batyo tulina bamirundi 2 abajja nga baddusa olutalo n'abajja nga bo bazze kwekolera kati ku ssaawa zino tulina abajja nga basuubula bazze kupakasa ne badde nga naffe bwe tugenda kati naakave Kenya ngende Kenya nsaba obutuuze oba nsabe passport kubanga ogenda nodda luli nali Tanzania kati ngende Tanzania nsabe passport abo betugamba ffe nti mu internal affairs abo bajja muzibamme muli batufu zibamma naye mwawule kati kyekiri kye tubogerako mu office ya internal affairs oli bwajjuza nti ndi munyarwanda tebamubuuza details bagoba bugobi kati bagobamu omutuufu ne bagoberamu n'omukyamu ekyo tetusobola kisolovingira mu byalo tukisolovingira wano ku internal affairs oba tugenda wa minister oba tugenda wani we tukisolovingira nti bakole screening ennungi oba ffe batuwe desk yaffe bali baba balemye oba oyo alimu nga biganye bamugobe bateekemu omulala kubanga omuntu ono bw'abazze nga azze n'ebiwandiiko baluwa ya chairman n'ebiwandiiko byonna okuva ng'emitendera gyonna giragirwa agiyiseemu tewabaawo nsonga ogamba nti ate kakati twabaawo nsonga nti kakati kati gofaananye bwoti lwaki ofaanana bwoti kitegeeza oli bwoti tojja kufuna gwoli munyarwanda omwana yajjuza nga asaba national ID ekyo kiri current bwe yajjuza LC nemuwa ebbaluwa n'agenda wa diso n'agenda wa bwe baatuka kuba n'abakola national ID ne bagamba tetusobola kuyingiza mu kompyuta nti oli munyarwanda nti genda okyuse ofuuke ekirala kakitegeeza nti
bw'akyusa wano ate agenda kozinga problems endala okiraba ono atudde ku computer tali wero trained tebamuyigiriza bulungi nti kino kyolimu ojja kubeera n'abantu abanajja bwe bati nga bwolaba Katonda bw'awa Yoswa yeeruka mugamba genda okette kati bw'otuula ku computer balina obba training ne babagamba kiri kye twogerako nti waliwo be bayita ba graduate training bw'aba ng'ogenda kukola mu data ng'ogenda kuyingiza abantu ng'ebyo kubanga bw'oba ng'ogenda kukola mu kuwa abantu national ID bino obisuubira omuntu ajja kujja gavumenti nno nze ndi mu Tanzania ne ekikulu si kumugamba nti ddayo gwe genda deep omubuuze mu Tanzania ate munange tolina kufuna wano national ID kiri kiti yakunnyonnyole so ono mwana ye betulina babagamba genda maybe kyusa kakati kitegeeza nti ekyo kye tulina okulwanako tukitereeze naffe bwe batutuukako tubabuuza background zaabwe ne tusangira ddala nga tasaana kufuna alina kuddayo e Rwanda oyo mugenyi yakyadde wa sister we yakyadde wani ate tubaako oyo gwenjogerako wa wano nennyina azaalibwa wano ne bazadde be wano ne jjajjaawe wano kati bw'ayagala okukola ekirungi amazima ate yo gavumenti ekufuusinga oba abakozi bwe bateeka wali bafuusinga okukola obulimba kitutayagala ffe kati nensaba ti bano bannaffe ttiimu ya Kayitana n'embidde we mugezeeko okulaba nti temusimba kintu kikyamu mu banyarwanda bannaffe abali eyo ate ne gavumenti ebeeko byeteerezaamu nga ku national ID bano basensitizinga abaana abali mu kompyuta omwo babasensitizinga ekiki kye basobola okukola tulemwe kulimba kubanga okulimba kuviira ddala wali wansi Bayibuli tugamba nti Yesu we yamala okuttibwa bwe yattibwa omulambo obwagenda okukyanga yazuukidde bali abagumire bagamba abaakuma nti bwe banajja mu bagambe nti nno bazze ne bamubba temwogera kituufu kikolyetinga kasi mu bulamu bw'omuntu okay kale Musumba President yavayo mabegako eri n'agamba nti abasumba muve mu byobufuzi mubite musigale mu kulya ow'emyoyo n'okulya ekigambo kya Katonda ti ebyobufuzi bino temujja kubisobola Musumba lwaki temuva mu byabufuzi nalabyeko awo Musumba Bujingo jjo ng'agamba nti kakati olunaku lw'enkya ndoza lwe lwaleero amajiro gagenda okwolesa obukodyo akati mugende mubeereyo abatakoze byabufuzi awo ekirungi ekituufu kiri nti ng'omuntu ng'omuntu nsobola okweyambula ekyobusumba nange nendaga sayidi gye mpagira naye bwe nyambala ekyambalo ky'obusumba nga nyimiridde mu bantu ebyokulaga gye mpagira mbijjawo kasita oba ng'oyimiridde ku kituuti kasita ŋŋenda ku kituuti ne samoni gye ŋŋenda okuwa terina kuba ng'erina weekwataganira okulaga nti nyingirira gavumenti emirimu gyayo kuba bano abantu abatudde abazze okusaba n'okusinza Katonda waabwe mulimu aba NRM mulimu aba NUP mulimu aba opposition kaŋŋambe nti mulimu aba opposition kitegeeza nti nze ng'omusumba kinkakatako okwogera ekituufu ate President Museveni mutuufu on the other side kyaki nyingi oba enzikiriza nyingi eziwagira abantu mu bukyamu oli naavuma omuntu ne bamukwata ne banenya amukutte so ffe tugamba okugema kusinga okuwonya edda nkugambye nga tutandika nti neyiba bwe yasanganga omwana ng'akola ensobi ng'amukuba kibooko ng'amukangavvula omwana bwadde eka ng'atya okuloopa kati ennaku zino abaana baloopa omuzadde natandikirawo nti okangavvula omwana wange gwamuzaala okuba waaki kati ekyo ne kireeta abaana okwonooneka kati singa nze nsituka nenyimirira mu maaso g'abantu abangi ne mbagamba nti omubbi gwe baakutte baamukutte bubi oba oyo omuntu yabadde akola ensobi ne situnulira muntu oyo kumugamba nga ffe bannaddiini nti newankubadde oli wa opposition nekino tewandikikoze booti newankubadde oli mu gavumenti kino tewandikikoze booti olaba ffe tuyina Bayibuli etugamba nti amazima gatufuula ab'eddembe buli lw'otakola mazima obeera n'ebizibu
kati kitegeeza nti president bw'ava n'atugamba mwabasumba n'abannaddiini mwena muve mu byobufuzi is right mutuufu tusigale nga tulyowa emyoyo onfuna singa omuntu ajja nga bamukubye kibooko nga balwanidde eyo ebweru najja nina mukansolinga akakane alemu ate genda kukola revenge naye singa mugamba bakukubye babi nti nange mwembakwatako nyinza okubalagako kitegeeza asobola ogenda namuteega namukuba akatayimbwa naye nga kivudde waani kyova olaba abantu tebasakyasaamu nnyo kitiibwa bakabona ba Katonda kuba bagenda okizuula nga balinga bo ng'omanyi lwaki ba disciples babayita batya ba disciples abajulirwa ba Yesu eddiini zonna ziboogerako mu kutandika baali bangi nnyo abagoberezi mu kutandika baali bangi nnyo bwe batuuka wakati ne bakendeera ne babeera 76 omanyi bameka gwe Mayanja si 12 eddiini ezisinga zimanyi 10 bameka 12 era bwe tuba twogera abajulizi baali 10 bameka 12 naye ng'ate Bayibuli ekulaga baali 76 ne bajja nga beetoolako abamu beetoolangako olwa terms and condition enkola n'obukwakkulizo nga zifuuse enzibu ogenda okukakana ne zibajjako ne zibasunsula n'abaali abalungi Bayibuli etugamba nti Yuda bw'amala okulyamu Yesu olukwe ne bagamba no ennamba gye twalina okusigaza yali ya 10 bameka 12 bane 12 tuteekwa okunoonyayo omulungi mu bali abaagenda out of 76 wasigadde 12 kitegeeza almost 69 baali basigadde naye ng'ate nabo baali balungi baava mu bibiina eby'abantu 10,000 kakati bwe basigale 12 ate ne Yuda naye n'agamba kankutunde nkufunemu akaseera wadde nkyali naawe naye kankutunde otegeere lwaki ndeeta kino nti bwe tuba twagala okuzimba eggwanga omuntu okufuuka omulungi awabulwa ontegeera omuntu yenna okufuuka ow'omugaso ayita mu ttanuulu ayita mu kuteekateekebwa balina okumuwabula kati bwe bakuwabula ogenda oyina by'osuula kyova olaba ekitooke basalako amasanja kyo kyekolamu omulimu kyokka kino bwe kituuka ne kigamba gwe sigala ne bwe kiba kiti kisuula ebikoola ne bwe kiba ne kituuka ekiseera ne kibala ebibala kakati bwe tunaavayo nga ffe abasumba ne tutalaga muntu nti kyokoze kikyamu tetumuteekateeka kuba akomeze gy'asuula ajja afuuka omuntu ow'omugaso kati pulezidenti bw'alaba nga temuteekateeka abantu abagoba mu byobufuzi kuba naffe tubiyingiddemu ne tutabiyingiramu mu bulungi era nze omanyi kyensaba mu byobufuzi nsaba bajje bampeyo ofiisi emu ng'ekola mu bantu mbeere ne kapasite ekolera abantu olyoke olabe ekitundu kye bali babampadde bwe kirikyuka mu mwezi gumu bwe mba nsobola okukyusa abantu Uganda yonna bw'ogenda Busia n'oyogera ku Pastor Ndagize bamanyi naye tebasobola kugamba nti tukumumanyiiko ekibi kino bw'ogenda eruweeru ne bw'obeera ku kkubo n'oyogera kizibu okubuuza abantu 10 nga tebamanyi naye nga bakumanyi olw'obuweereza okutereeza abantu nga mbagamba ekituufu bw'ojja wano mu Kampala bw'ogenda bitundu e Busoga bw'ogenda Masaka kati nabadde Masaka kati e Rukiga bamanyi nnyo nyinza n'okuba nsinga abaayo kati okumanyika lwaki kubanga njiyita era abasumba abali eyo bano bannabbi be twali twogerako luli obunabbi bulungi naye bukole mu butuufu then gwe bw'oyimira n'ogamba nti kino nze mpagira gundi nkyogedde nti omuntu yenna tebakulimbanga ne bwe yandibadde paapa asobola okubaawo n'awulira n'agamba nesinga Mayanja gwe bawadde entebe mpulira nti yandibadde akola bulungi kuba ne mu Bayibuli mwalimu akalulu omanyi nga bajjuza ennamba eno ya 12 bakuba kalulu okimanyi nti bano ba disciple mwe mwava eddiini ezisinga obungi era jjukira ne bali abakwata Yesu n'okumutulugunya
ebyambalo bye okubitwala babikuwa ku kalulu iwe banyo akalulu tekatandise leero akalulu kitegeeza nti omuntu alonda gwayagala gwalaba nti yasinga kati wano tubitudde ne tuleeta n'omubi mumuleeta kubanga asobola okwogera n'omubi mumuleeta kubanga yavumye kati ensi bw'etambulira mu kuvuma ne mutulonda kitegeeza muli mugisimira bunnya era yensonga lwaki nti pulezidenti abasumba nange nja bagamba n'abakulu b'amadiini bw'oba olya tosobola kumenteyininga woogwa kisigale nga ggwe va mu byobufuzi oba va mu busumba oyingira ebyobufuzi omulundi gumu oyingira tosobola kukikwasaganya vaayo genda mu byobufuzi bagamba nti yeetama amazina g'enkima alina okugumira emikira gyazo kati oba olaba nti bajja kuvayo naawe bakuvume era nga ku kyabasumba nange nkiraba bulijjo nga si kirungi bayizawe ffe twandibadde twaniriza buli muntu tuloowa mwoyo ate tubabuulira ekituufu amiina musumadoza byebi byonna tubyogedde simeba tulina ke tuleseeyo kyenja okwogerako abantu okwagala eggwanga lyabwe ate n'okwagala Katonda okwagala eggwanga lyaffe okwagala Katonda kakati nga tumaliriza tuyina kye tuyita command and law mu Bayibuli command and law teeka n'ekiragiro command kyekiragiro kyekiragiro law yeteeka ekiragiro kyekisooka etteeka ne lijja kakati abantu batagondera biragiro by'abakulembeze baabwe etteeka lijja kujja bwe tutayagala eggwanga lyaffe ekibi kijja kujja abantu n'amaka gaabwe tebagaagala omuntu n'agenda kankuwa ekyokulabirako ekitono n'agula ettaka ng'amanyi nti kicupuli ye n'agamba oli n'amugamba nti nze mumpeewo nze nja kulwana olutalo najja n'azimba ennyumba n'ateekamu famire ye kati ye tagondedde kiragiro nti wano si wawo tokwatawo kati ye n'akozesa amaanyi ge ng'omuntu n'obuyinza bw'alina n'atamanya nti etteeka lijja kujja kati okwagala ensi yaffe kiragiro etteeka lijja luvannyuma bw'otayagala nsi yo ogenda kukola ekibi kireeta etteeka omuntu ayagala ensi ye yafaanana atya yoyo gwe twogerako mu ofiisi Katonda bw'akubuleesinga nagenzeko ku Ministry of Land awo waliwo omuntu gwe twawa okukola ku ttaka ly'abantu baffe okubayambako n'abuza fayiro naye nga bwe ntuuka mu ofiisi etuddemu abantu bangi nga bw'obuuza bakwiginowalinga bakulabanga kasasiro Ministry of Land awo buli omu atunula ne bw'obuuza tebakudawo mulinde oba mukubire oba kola ki olaba nga bakwesamba ne ŋŋamba mu mutima gwange bano singa bamanyi nti omukisa guno okutuula wano ku miliyoni z'abantu 54 bangi bandyagadde okutuula wano naye tebalina chance kati bano tebali patriotic kati singa nteekinga siteepu endala ne mbaloopa mu bakama baabwe etteeka lisobola okujja n'aluuzinga omulimu kubanga ekiragiro kye bamuwa nti otudde mu ofiisi eyo kuyamba abaze abatamanyi obaweereze kyekiragiro bwe mulaba munnammwe amisbehavi nga mumuyambe mumushepinge mumutereeze ne poliisi bwetyo n'amalwaliro bwe gatyo ne mu maduuka mu masupamaketi mukama wo bw'akuwa ekiragiro nti kwata bulungi bakasitoma abange bakwate bulungi beera patriotic oli bw'ajja n'akuwa emitwalo 5 tomuvuma musiru gwe lwaki oleese emitwalo 5 muyagala ekintu kya 10 it is your law mulimu gwo okunoonya change oba balance katulaba bakondakita nga balwanagana n'abantu awaddeyo mitwalo 5 mulimu gwo genda mu bank genda ku wantu funa change beera n'emitwalo nga 10 nga change expect nti bantu bentwala mujja kujjamu bwe bati singa ffena tubeera bwe tutyo twandibadde obulamu nga butugondera era nja kubasaba tuwagire ejje n'omuhoozi kubanga tuli mu kuzimba kye tuyita okwagala eggwanga lyaffe nawudde ne pulezidenti ng'akyogerako bw'aba alinamu waasobya ate era tumusonyiwe abakulu abasobola bamugambe nti awosobezza naye ffe tuzimbe twagale eggwanga lyaffe akasembayo era omusajja omanyi nti awe kawuku yaleeta abazimbi
abazimbi ne bakwata omwana omukazi omwana w'omukazi ne bamulepinga bwe bamulepinze kati yera boss yaddusizza bazimbi ne babula efa kyo kubateka amateeka gamukwata bamukwatanga leero enkya n'aleeta abalala ne bano kati yagamba tamanyi na gye bali naye yennyini talabika so singa abadde n'omutima gw'eggwanga yandibadde ayamba tosobola kuwa muntu mulimu gw'otomanyi gy'ava otegeera kati abantu nga ffe patriotic tuli mu kiyingiramu omwana bamukwata bamututte mu malwaliro engoye baziyuzaayuzizza mwana muto you understand ebyo bitambula mu ggwanga nti naye bwe tubanga ffe twegattidde wamu okubitereeza eggwanga lyaffe ligenda kutambula bulungi buli kimu kitambule nga buli omu yeeyagala gwali gy'oli yonna kyokola kyonna kikole ng'oyagala eggwanga lyo amiina kale toyanza nnyo tweyanzeege emboozi bwetu bwetambula olwaleero kkiriza tukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja mbadde ne Pastor John Ndagize n'olw'ebigambo ebyo kkiriza tukusiibule tukwatagana olunaku olulala weeraba amiina mukama abatukuumire amiina